Amanya neddoboozi Nabulime Esther ku Atalk with SC Media Uganda. Kubuuza gwe nawe osinze okubanga otraba, thank you so much. Kansubire weeyagala. Ntwala omukisa okusaasira abo nga tebitambudde bulungi, nga tebikutambulidde bulungi. However, tuli mu kiseera nga tugenda kumalako omwaka. Tugenda kumalako omwaka 2023 ate tulabe nga tuyingira omwaka omujja. Yes, naye nga gwe nankubuuzaako era nkusaasira nga tebitambudde bulungi. Actually obulamu tebukutambulidde bulungi, tebitambula bulungi. Kansabe Katonda kwatireko bitambule bulungi maaso eyo. Omanyi tewali mbeera ya lubeerera. I always tell you this. Tewali mbeera ya lubeerera. Obulamu tebusobola kutambulira ku straight line. Oba kaseera katuuka nga ffenna ng'okaabamu nga oli weak, oli stressed. Naye senga weeyongera okwekwata Mukama Katonda n'ebirala n'okkiririzaamu, ate n'oba n'okukkiriza nti embeera si ya lubeerera, obulamu bugira ne butambula bulungi. Nengenda mu maaso era okujaguza wamu n'abo nga bitambudde bulungi. Omwaka okuva we gwatandika nga bitambulidde bulungi, abasoma nga bitambudde bulungi, ababadde promoted ku mirimu era nga bitambudde bulungi, abafunye obufumbo era nga bitambudde, abawasizza. Bannange njaguliza wamu nammwe. Olunaku olwaleero tugenzeko mu Women's League. Bwenjogera ku Women's League ku S Media Uganda, tuba tugenze nga muwulira nti Women's League tuba tugenzeko bakyala. Bakyala kwesitula, bakyala ku ntiko, bakyala kwewagira. Essaawa etuuse tuve mu biri ebyedda ebiri ku kikwate nti abakyala ku bakyala bannaabwe tebeeyagala. Abakyala ku bakyala bannaabwe tebeetegeera, babeera beewalana. No. Ebintu ebyo tulina okukyukamu. Lwaki? Nti w'obeera mukyala osobola okumanya ekintu kyonna ekituuka ku mukyala muno, osobola okutuulako bigere bye n'omanya ki kyayitamu. Okitegeera? Yes, ate omusajja, omwami oba omusajja kyatasobola kutegeera. So nze ndoza it's high time abakyala twebereremu, twagalize bakyala bannaffe, tuwagire bakyala bannaffe, tukwateko bakyala bannaffe, twewagire, tweyagalize, tusobole okuwangula ensi, naddala ensi eno mwe tuli nga tebitambula bulungi. So leero njagala twogere ku fear, omulabe asinga actually in life, okutya mu bakyala. Leero njagala ku bakyala bokka. Nti lwaki njagala twogere ku kutya? Okutya kintu kibi nnyo bulamu. Kyensobola bagamba nti okutya kubeerawo, oba okitegeera. Naye senga okkiriza okutya, amazima gali nti tolina w'ogenda kutuuka, tolina ky'ogenda kukola kigguke, tolina ky'ogenda kusalawo okisalewo mirembe, tolina ky'ogenda kukola in case senga oba n'okutya mu ggwe. So okutya kungi nnyo bakyala. Mu society mwe tuli naddala wano mu Africa oba kale mu Uganda n'ewalala, tuli mu society nga etaddewo okutya, ate naffe ne tukitwala nti tulina okukola ekyo ensi kyetuwadde. Oli n'aba nga ensi emulaga nti omukyala alina kukola bw'ati, omukyala talina kukola bw'ati, omukyala wakola kino ajja kuswala, omukyala wakola kino bajja mwogerako kino, omukyala wakola kino. So ne kikuleetinga fear mu ggwe. N'osanga omuntu mwana wa buwala ng'okutya kumulinga okutya olw'ensonga atya society kyegenda omwogerako, atya abantu bagenda omulowooleza. N'osanga omukyala n'afumbirwa omwami gw'atayagala. Naye olw'okuba atya nti senga sifumbirwe essaawa eno society egenda kunjogerako nga bwe nadiba, nga bwe ndi omubi ennyo, ekitegeera, olw'okuba atya society kyegenda okulowooza. N'osanga omukyala nga yaliko alina ekitone mu ye, career wise alina ekintu kyayagala okukola, naye nga atya nti bwe nakikola society egenda kunjogerako kino, nti abakola ebyo bwe bati ne bwe bati. Society tutumye n'amannya ag'enjawulo. N'osanga abantu kankuwa ekyokulabirako. Society emanyi nti buli muyimbi mukyala aba yeetunda, abamalaaya.
nkyogedde nakyo era ng'olyaga baba malaaya abo society nebeera ng'etaddewo okutya omukyalo ono eyaligenze n'akola ekitone kye eky'okuyimba atyamu nti ewe nakikola society egenda kwogera bweti ne bweti ne bweti kugamba ne tubeera mu kutya nga tolina kyosobola kukola n'oggusa gw'okolerera kusanyusa society kubasanyusa okola bo kye baagala naye nga naawe wennyini mu mutima gw'okimanyi nti byonna by'okola tebikuwa mirembe era tebikusanyusa kibi nnyo okubeeraawo nga osanyusa abalala naye nga gwe teweesanyusa olw'ensonga otya. Simanyi oba muntegeera bulungi. So okutya okwo society kwetutaddeko abazadde kwe batutaddeko nti wokola kino ojja kuba ofuuse kino wokola kino so nooba nga tolina kyosobola kukola tolina kyosobola kuggusa tosobola nakubaako kyogezaako olw'ensonga otya banagamba batya nina okupapa okuzaala olw'ensonga abantu bonna bembadde nabo benkuze nabo bazadde abantu bonna benkuze nabo bafumbiddwa bizinensi naligikoze eyo naye bajja kunjogerera amafuukuule naligezeza ku kitone kyange kyempulira nti kimpe essanyu kimpe emirembe naye bajja gamba ogenda kuzanya mizannyo abo nga bazibu okitegeera so okutya okwo ne tuba nga society tutaddeko okutya ate naffe ne tukuteeka mu nkola ekitegedde naffe ne tutya tolina kyosobola kukola olw'ensonga ogamba bananjogerako bwe bati so awo ensinziro okujja ne kugamba nti mukyala munnange oli mwana wa buwala girl child okutya nkuddiramu ne nkugamba nti kubeeramu bulamu naye ebiseera ebisinga ate tulina kuwa nnyo waazi olw'ensonga nti ye kinaggweera fe abajja okutomera fe abatajja kufunamu ebintu ng'ebyo so wensinzira okugamba nti gwe wenna ali mu kutya okola otya okulaba nga you win okola otya okulaba nti ovuunuka embeera y'okutya ekisookera ddala njagala otwe wansi ofune pen n'olupapula you take your time be alone ofune akatabo owandiike biki ebikutiisa bulamu bwo biki ebikuleetera okuwulira okutya oba okitegedde waliwo ebintu ebimu ng'obityako oyinza okuba n'okutya ng'otya okufa ekyo olina okukimanya nti wadde okutya wadde ntya okufa naye era nja kufa period ekyo omala okiteeka bulamu bwo toddamu kugamba kuti you just have to accept the fact no byotya bisoboka tebisoboka you move on with your life so wandiika okutyako okkirize ate era okoleku ebyo ebiri fair waliwo ebiri fair nti kikyentya kageze abantu abasinga batera okutya weight okay otya nnyo weight ekitegedde you accept the fact naye osobola okwakinga on your weight osobola okugendako mu gym ekitegedde osobola okugenda a lot of stuff naye kati kangu example nti otya okufa naye okufa tukimanyi bulungi nti kwateeka so tekikumalako mirembe because amazima gali nti n'otakutya newookutya era ojja kufa so ekyo kimanye nti tolina kyogenda kikola you accept the fact you move on ekitegedde manya byotya bikkirize okoleku ebyo ebisoboka ebyotasobola bireke kansubire ndi ontegeera bulungi omukyala ali eyo ekyokubiri kkiriza nti tobeerangako perfect ate era okitegere nti tewali muntu ali perfect omanye ekisinga tutawanya ng'abakyala nti tulowooza nti tusobola okompitinga na buli omu oba okitegeera amazima gali nti tewali naabo betwegomba they're not perfect ate tewali atuukiridde oba nfuna so here I come nti senga ekyo okimanya nti esi oba namubiru oba Grace oba Rita ndi bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti bino byensobola okukola bino sisobola kubikola olw'ensonga bino si byange life will move on softly era n'okutya kujja genda nkola ki kugwamu obuzibu bwe tulina nti tulowooza twagala kubeera perfect buli kimu tukikole nga tuli perfect tekisoboka kyoba wabeera okutya n'okwetumako n'oli n'omusanga ali mu kutya naye nga nebyatya tebiriiyo okitegeera tebiriiyo alina okutegeera nti
waliwo watatuukirire naye ate walla watuukidde period. You can never be perfect my dear. Tosobola kutuukirira okitegedde naye wadde tosobola kubeera perfect try to be positive. Negativity gijjeewo gitekwala ebbali kola ebyo ebisoboka okitegedde weeyagale weetereeze weefeeko okitegedde va mu competition waliwo weyeetagisiza naye ate si nnyo etuuka n'okukyayisa abantu etuuka n'ocreatinga hatred balala oba okitegedde wotategedde you can adopt okitegedde ebintu ng'ebyo so you chill you let go so accept the fact tosobola kubeera perfect. You can never be perfect. Kkiriza ekyo ky'oli move with that period. Ekirala concentrate on the good and the success. Wakati mu mbeera nga waliwo ebigaanye it's possible waliwo ebigaanye waliwo bitagenda kutambula nga obyagala waliwo okitegeera naye waliwo ate ebirungi by'okoze waliwo ebirungi by'ovaamu waliyo abalungi abakwagala so abo obawa obudde by'oba owe obudde ebibi tobiwa budde be bakwogerako tobiwa budde bye bakulowooleza naddala nga bibi nabyo tobiwa budde toconcentrate nga ku failure toconcentrate nga ku failures zonna don't concentrate on the bad on the failures concentrate on the good and success oba ofuna obudde tuwa nnyo ebintu amakulu ng'ate si byamakulu ne bitumenya ne bifuuka emigugu gye tuli okitegeera so nze ntera nnyo gamba abantu nti wakati mu mbeera ofunangayo akadde n'obeerako wekka wofuna akadde n'obeerako wekka you think nomanya nti kino kigaanye kino kikyo kino kiki biki ebyamakulu gy'oli ebyamakulu bye bawa obudde ebirungi bye bawa obudde obuwanguzi bwe bawa obudde ebigaanye n'ebibi ignore for your own good for your own benefit as a woman as a lady. Ekirala nti say rest in peace to your past. Okitegedde obuzibu bwe muyina nti ffenna tulina ebyayita byaffe ffenna tulina gye twava waliwo ebintu bye tutakoze mu myaka gino nga tukula waliwo bye tukoze nga nsobi ffenna tukola ensobi bulamu obulamu tebusobola kutambula tulina ebintu bye tukoze tulina ebintu bye twakola wali muwala wayagala ku basajja ekyo ebintu bingi just because wakola ensobi emabegako tekitegeeza nti ne kati wooli senga oba wakyuka simanyi oba onfuna senga oba wasalawo okukyuka meaning nti woba oli mwana wa buwala ebintu bino ebyayita naddala nga bikumalako emirembe byesonyiwe reason nti byayita tolina kyogenda bikolera togenda bikyusa abaabiraba tolina ogenda kibajja bbongo naddala nga basazeewo kulaba ekyo abantu abamu balaba ebyo bebaagala okulaba bakkiriza ebyo bebaagala okukkiriza era bawuliriza ebyo bebaagala okuwuliriza meaning nti nawonaamala obudde ng'obakakasa nti biri bye wakola edda tokyabikola tebajja bikkiriza kitegeeza ki nti ebyayita osobola okubeera awo n'omanya nti bino byaliwo naye ate tobimalirako nnyo budde olw'ensonga tolina kyogenda kukola bikyusa so concentrate on today ebyaleero byoba amakulu n'ebyo by'emaaso singa Katonda abakuwadde ki obulamu so ebyedda tubireke say RIP rest in peace to your past. Ekirala nti ask for hope. Okutya kuno banange mbagambye okutya kuli very normal. Ffenna tulina akaseera tutya n'olya ng'otidde nogamba ngenda kukola ntya tulina kyo naye nga singa obaako n'omuntu waliwo omuntu asobola okuyamba okay lwakuba abantu abamu babeerawo nagamba nze njagala kukola byange nze njagala kubeera bwenti you try to isolate yourself from people naye amazima gali nti wakati mu mbeera nga waliwo ekiraaki nga bulamu nga weetaaga obuyambi ask for hope oyinza okusaba obuyambi eri mikwano gyo beweesiga oyinza okusaba obuyambi eri bazaddebo in case basobola your life coaches counselors ebintu ng'ebyo oba kitegeera so tuleme kubeera nga we isolate gyokoma okwisolatinga yourself
fear gye koma okulya. It's a virus, nekumalawo, tukanya kulaba omuntu tanyirira, tukanya kulaba omuntu alabika bubi, naye nga fear ye mumalawo. Fear ng'emmalawo completely. Naye buli w'obeera nga weetaaga obuyambi, era nga oli sure nti omuntu oli oba oli awo asobola okuyamba, ask for hope. Oleme kufa depression, oleme kufa stress, oleme kufa anxiety, oleme kufa mukwano. We don't want to lose you, fellow ladies. We don't want to lose you. So in case you need help, don't brag around. Pride giteke ebbali. Ask for help. Please. Saba obuyambi. Yes. Then ekirala okutya kutukyaliko. How do you overcome? Educate yourself. Wakati mu mbeera ng'olina ky'otya. Okay? Ng'olina ky'otya, olabye ddala ekintu ekyo okitya, kikumazeeko emirembe, kikumazeeko obutuuliriro, kikumazeeko kugamba, you know? So, ky'osobola okukola, try to make some research on how, olabe ku bantu, kubanga bino ebintu byonna ebikaminga, ebijja bulamu bwaffe, tebisookedde ku ggwe. No. Tebisookedde ku ggwe. Byaliwo ne ku bantu ne bajjajjaffe naffe n'abalala. So ebizibu ebisinga ebikusanga n'abalala basanga oba okitegeera. So you can do some research, osome weesomese, so that ogezaako okulaba nga ojjawo okutya okwo. In case waliwo ekigaanyi, educate yourself, do some research, ask people. Okitegedde ebintu ng'ebyo osobole okuba nga ovuunuka embeera yonna gy'olimu. Kubanga okutya kibi nnyo, buli w'obeera ng'otya tolina ky'ogenda kukola kiguke, tolina ky'ogenda kutuukiriza. Kiri normal, but we can overcome it. Okitegedde? So try so hard to educate yourself. Ky'otamanyi buuza bakubuulire. Ky'otamanyi do a lot of research okiyige. Okitegedde? Okiyige kugamba obe nga nakyo okivuunuka. Then lastly, kyenjagala twogereko nti avoid bad company. Abantu abamu kumwe muyina emikwano nga mugita mikwano gyammwe naye nga si mikwano gyammwe. Your friends are your enemies. Okitegedde? Are parasites. Nga gye mikwano gye muyina. Okitegedde? Omugamba njagala kukola kino, yakulaga ekyo nakikola. Onaasobola kweri? Ye eba takukkiririzaamu. Ye eba ye kyakutiisa kulaga bameka abagezezaako kikola ne bafa ne batakigusa ne balemererwa. Tali kulagako nti why gundi yakikola naawe ojja kikola. So naye abo nabo mikwano gy'emibi nabo bacreatinga fear mu ggwe. They create fear. Tugeza kulwanyisa fear, olina emikwano egicreatinga fear mu ggwe. At the end of it all, you lose it all. Because you have bad company, bad friends. Buli w'obeera ne mukwano gwo ng'ali negative, nga ye negativity kwalya mukwano, it's high time omuteeke ebbali. Oba okitegedde? Abantu tubeetaaga, we need to have friends. Ne si bonna nti tubeetaaga, naddala nga bali negative, nga talina kyawagira. Sigamba ti no n'ebibi alina biwagira. Ne waliwo ebintu ebimu nga naawe olabira ddala. Yes, because nze kunze what I think is, wemba nina ekintu kyenkola nga project nga engasa, mukwano gwange yalize nangamba ogenda kukola bwoti ne bwoti, osobola okikola naye tujja kukola bwoti ne bwoti, oba kino tukole bwoti ne bwoti. Naye si kuŋŋamba tojja kusobola, neyakikola yafa, neyakikola teyakigusa. Oyo aba si mukwano gwo ebyaddala. I want to be honest with you, taba mukwano gwo. So mu mbeera eno nga tugezaako okulwana ng'abakyala okwejja mu kutya, mu mbeera eno nga tugezaako okulwana okwejja mu kutya, tulina okuggyawo abantu nga bano abatuleetera okutya olw'ensonga tebalina nnyo kye batugattako okuggyako okututwalako obutoozi. So avoid bad company, avoid bad people. Okitegedde? Yes. So bw'oba nga oli mukyala, tugezaako okulwanyisa fear, okutya mu ffe. Twagala tujjewo okutya okwo tusobole okukola ebyo bye balowooza tetusobola bikola. Okitegera? Genda okola omulimu ogwo gw'obadde oyagala okukola. Go try out that career. Si byampaka, obulamu buno si bwa reesi nti oli munnakuvuganya mbu gundi afumbiddwako mangu, you know? Mpola mpola, go slow.
go slow. Time yo si eyoli. Oba okitegeera. Tewali mulabe mubi mu bulamu nga kutya. Okitegeera. Go try out anything. Kyolooseeko kyolootangako genda okikole. Okitegeera. Tuve mu ebyo nti banayogera batya nti gundi anaakola atya nti biki. No, baby girl. Go and enjoy your life. Okitegeera. Yes, go enjoy your life. Do those big things. Okitegeera. Yes, so mbadde Essie wano ku Talk with Essie, S Media Uganda mu Women's League. We love you so much. Thank you so much abatwagala basubscribinga. Nyongera bagamba nti fellow women leka tubererewo abakyala. Let's join hands. We empower them, we support them, we love them, we care about them. Okitegeera? Ebintu ng'ebyo twewagire tweyagalize ebintu ng'ebyo tusobole okulaba nga tuva we batumanyira ate tugende ewalala. We love you so much. We meet next time. Love you all.